Finally, President wa Namibia amaze okuzuula wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali era question y'Abannayuganda gye tubadde twebuuza ebbanga lyonna gye tubadde tulinze ebbanga lyonna omukulu President azudde Ssaabasajja Kabaka ne amawulire tegasanyusa kubanga ebigambo ebyogeddwa Ssaabasajja Kabaka bitungula amaziga bikwasa ennyiike embeera gy'abadde ayisibwamu lwaki yatuuka okubanga ali Namibia byonna bigambo bibuuzo bingi. Bannayuganda tubadde tulina ebibuuzo tubadde na bingi naye tusaba Katonda nti atutambuza ebibuuzo ebimu tufuna ansa zaabyo. Weewaawo bintu bingi weebiri bingi bituuseewo era it gonna be the next expensive movie. Bajjukiza Bannayuganda ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lyonna nti akaseera kano akatuufu ke tulina okulaba nga tutambulizaamu eggwanga, ke tulina okulaba nga ebibuuzo bingi, ke tulina okulaba nga ebyokutusoomooza byo bingi bijja kubaawo naye tulina osigala nga tuli bagumu, nga tuli banywivu ate era nga tuli bamativu kubanga tumanyi kwa gye tulaga kye kitwala maaso nani atunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga era tulina okukkiriza ku lwa Uganda yaffe, ku lwa Uganda eyawamu, ku lwa Uganda ey'Abannayuganda, ku lwa Uganda Bannayuganda gye batunuulidde, ku lwa Uganda Bannayuganda ebagenda batwala mu mbeera ey'obuwanguzi. Bannange tulina okukkiriza ntambulire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga era tulina okusuubira nti Uganda yaffe eyawamu, Uganda Bannayuganda gye balinze, Uganda Bannayuganda gye beekutteko, Uganda Bannayuganda gye batereezezza, twongera obajjukiza n'okubategeeza titugenda tambuza ensonga paka nga tufunye eggwanga eryawamu. Era baganda baffe Bannayuganda ne Uganda yonna mwenna tubategeeza ne tubakoowoola tukwatagane wamu, tukozese eddoboozi limu, tutambuliragane wamu, byonna ebisobye byonna ebigaanye byonna bijja kutera. Tulina okukkiriza nti His Excellency the President of Uganda ng'aliwamu ne Bannayuganda ku lwa Uganda yaffe tujja kufuna ekituufu era tutambulira mu kukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka ajja the movie of John Galanga rolling soon. It's gonna be the most expensive movie that the world has ever produced. Kati bagenda kwabya Museveni ku mbuti yattira ddala Galanga yiino egenda kufuluma ogiraba yiyo bagenda mwabya ne Sudan abere nga takyalina wasobola kulaga yiyo bagenda mwabya nti yatta Galanga anti yaloza nti kati fe tumulagako tubale tumulaga byaki tabitegeera kati ne Sudan yennyini mu South Sudan bagenda kulagirako bwereere awo tuvuddewo. Mukyala Anita Amongi Nalongo Sorogeti Mama Lususu obubbi ndowooza wayonka buyonke. Ladies and gentlemen, omukyala onabbisereza omuwa omusolo n'atuuka n'okuwanika okugulu magogo n'amufunisa abalongo nga bali mu sseede z'abasajja, sseede zaffe ze balimu okuzannyiramu. Nabba n'amabaati ne yeewaana n'agulira boyfriend we Range Rover empya tukutuku ng'ekyaliko n'akavera ng'ekirabo kya birthday kusereza omuwa omusolo. Omukyala ono munne tebyamumalidde. Ezimu ku baasi za parliament eziba zitambuza ba parliament ogenda okulamula emirimu gya gavumenti wetwogerera nayo yennyini abadde yagitwala ekola mirimu gye ku masomero ga secondary baasi eno oluvannyuma erabiddwako era bagisanze Bukedya. The missing parliament bus recovery from Speaker's School in Bukedya yiyo gatakomye kubba bubbisereza muwa musolo ne baasi kennyini ya parliament yagibba. Kati tetumanyi oba entebe za parliament ziwera, tetumanyi oba emisumaali gye bateeka mu parliament giwera, tetumanyi bamba parliament bennyini babawera oba naye yennyini awera kubanga omubbi amanyi okwebba neyebba n'okwebba. Kati simanyi oba ye kennyini awera, tetumanyi oba parliament amabaati gakyawera, tetumanyi kikiri mu parliament, simanyi oba ne seminti gwe bazimbisa parliament akyawera. So oyo nno ne basi ya parliament ya basi bagisanze Bukedya kugamu ku secondary school ze okitegeera. So yoyo mukyala Anita Amongi Mama Lususu yetise mubbi mulwadde awo tuvuddewo. Alright. Olunaku olwaleero President abadde agenda mu bitundu by'e Palisa, poliisi nemusalirako ku mugga Ssezibwa oba ku bridge ya Ssezibwa we baagaana Oweekitiibwa JB Walusimbi okusala okugenda e Kayunga era bamusaliddeko ne bamugamba nti talina lukusa lumukkiriza kugenda mu bitundu ebyo olwa security na buli ki.
naye njala soka bajjukiza nti president byabadde nga yasoose kusindika mukulu Jolo Ssenyonyi ne bagenda Naggulu ne batwalayo ebbaluwa yaabwe ebalaga nti bali entitled ogenda okuba enkoŋŋaana zaabwe wano babadde Naggulu lunaku lwajjo, in fact lunaku lwajjo lwe bagenze Naggulu ne bateekayo ebbaluwa eyo. Ne maama oba vice president yabaddeko omukyala Lina Zedriga naye yabaddeko wano nga bali ku police Naggulu, naye era police eganyu kitegeera nekomekkereza nga emulemesezza okugendayo. Omwami ono n'omukyalo ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro be balemesezza president nga boogera oluzungu olutategerekeka. Ono omwami ono eyo yalemesezza ne talinaako n'amannya, yalemesezza president ne banne okugenda. Bino bibadde ku mugasezibwa olwala ebifaananyi bisosobodde kulabako ku mutimbagano, twagala bibalaga bulungi nnyo. Yoyo omukyala Mugisu ono alina olubuto lumulinga entumu ya kasasiro, simanyi oba naye Munnayuganda bulungi basi Munnayuganda be balemesezza omukulembeze. Eno ebadde setting gye bakoze ku mugasezibwa, simanyi lwaki bakwatirawo nnyo abantu awo, naye ekyokukolera omuggo ogwo tukimanyi bulungi nnyo. Kati omwami ono biga bino byayogedde olwaleero, wuliriza bulungi nnyo. All Ugandans, including you. Yeah. You get me? You said you requested for permission from the No, we didn't request. Don't misuse that. Can you ask for permission? No, we didn't ask permission. We notified them. So That's what the law says. Yes, so sir. if you're notified, did you get a feedback from IGP? The law doesn't say we have to get feedback. Oh. When you read section 4 So when you read and 5 of the Public Order Management the Act, section 211, what does it tell us? it says you regulate. You regulate. So we What are does regulate custodians of law and order. If the DPC has told you that there is intelligence coming up that you guys, I think it was Habo, I'm going to cause havoc. What that havoc? you guys, you have other intentions which are not known to us. Which one? Therefore, Because listen, we told you our intention. I'm telling you what I'm supposed to tell you because you're asking me. Therefore, we stand here. So please, if you don't honor, say that we can't get back to the IGP, you just notify us. Then now, better go back and say, the police in Sezibwa blocked us. Can you give us reasons for that? That's enough. But for the meantime, you not proceed. Okay. Yoyo omwami bw'atyo bw'abadde ayogera, tetugenda kulwawo nnyo. Naye olw'okuba budde tulina butono, njagala kugamba Inspector General mpya wa police n'akabinja konna omuli ne Franka gwe baataddeko wa operations n'ekitongole kya police kyonna. Tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa mu ggwanga Uganda, whereby nti ekyatwala Mukama Moyo Seri mu nsiko kwe kuba nti abantu battibwanga nga tewali kikolebwa, abantu bawambibwa nga tewali kikolebwa, ebyokulonda nga bifuuse bya kuzannyiramu, nga tewali ddembe likkiriza omuntu kwogera, na buli kimu nga mukifudde kizibu nnyo, mu gavumenti zinga kifudde kizibu nnyo. Mukama wammwe n'amatuka gye yamatuka n'atandika okukola obuvuyo obw'okwagala okukyusa gavumenti. Bannayuganda bamuwa omukisa nga balowooza agenda kukyusa eggwanga era buli muntu abeera ne freedom ey'okwogera n'okukola. Naye tugenze ebbanga liise nga bali bye baakola ate bisusseewo. Bakulu mwe njala bategeeza. Amazzi gabeera ne avenues oba emikululo mwe gayita, kye bayita democracy mwayita, bw'oziba democracy avenues, ekiddako biba birala nnyo. Avenues zonna muziggadde, the peaceful avenues zonna muziggadde. What do you expect from Ugandans? First and foremost, mukulonda okuwedde mwabba batuyagasi ne bakuba amasasi ne bakola document bagirikodinga ne exposing. As we speak right now, we are heading towards 2026 elections. Nopu kibiina kya byabufuzi ekiri gye Starling ekikkirizibwa okugenda okwebuuza ku bantu. Wabula, you keep on kidnapping their supporters and leaders and retain them in military courts. Ekintu ekikyamu. Bungereza atandise obbateesaako naye so si ekikulu kiriruddawa. Nga tonnayita neighbor kutaasa, osooka kuyita bantu bo ba munju okutaasa. Abantu baffe ab'omunju bagezezzaako okukuuma emirembe, naye mugezaako nnyo okubaleetera okuba nti mubafudde basiru. Previously mwawandiika mu nsi muga nti Kyagulanyi is a hooligan and his groups bayaaje banywi banje gabiki, but we've tried to prove you wrong that no stroke people power. We are mature enough to control all the political situations which are taking place in Uganda. Mugezezzaako nnyo to provoking in and out
mulabe reaction yaffe tukuba amayinja tulwana twokya but you have failed to get exactly what you wanted from Noop and from Kyagulanyi Ssentamu. Na zino zonna ze mukola okuyimiriza okublokinga Robert Kyagulanyi mwagala kulaba reaction ye n'ey'abaana but fun enough and good enough. Kyagulanyi amanyi kikyayagala mmwe kye mutamanyi. For your information, manyi kuno Museveni kwoli, Muhoozi kwoli, Janet kwoli, James Birungi kwoli, Kahanga Muhanga kwoli, n'abalala kwemuli. Kye mwagala okukola okulaga ensi ekifaananyi nti Kyagulanyi muyaayi n'abantu bebayaayi basobola okulwana tetujja kikola no. Kati ate mmwe kye mukola kiprovinga documentary eri reflecting okuwa future image what is coming next in the future. Are we going to face the same situation again okubeera more than what? Temulooza the international community teraba. Tuina international representative mu Uganda omuli embassies za buli nsi. They are watching each and everything. International Criminal Court investigators bali ku ground, they are investigating. But diplomat mwe bali bala buli kimwe kigenda maaso. Wangadi aje mwaka pale na akesiba ku mutwe n'agenda maaso. Kati mujja kulo munga bagende mugomulaji bujjako nti Uganda tekyali mu democracy. Anyone who is willing to sacrifice himself to change that country in the last way possible. Bajja kuba bamwaga ahead to get a mass, we shall support you later on. Ekyo mukira biddo kitegeera. Peaceful assembly, peaceful demonstration muziganye. Peaceful assembly muziganye. Elections muziganye nazo za kijayi. Okwogera mu kugyeka abantu ensi eraba jjukira mulimu overstay teri bukulembeze mu Africa asuka myaka 4 nga afuga eggwanga ate nibadde badde alifuga bulungi at least laba kukyusa mulimu overstay bimukola ebintu bino and the world is watching kyemwagala temujja kifuna wabula mbabuulira the only option esigaddewo y'abantu kukwata mundu ng'ate mundu eyo ejja baleetera obuzibu kubanga bajja kuba balina each and every support okuva mu nsi yonna nti mukikole ffe tujja basanga ekyo nkiba bisangala bbe kwekerera. That's the only solution esigaddewo. Sigenda bala bulabula mbabuulidde buwulizi. This is just a reflection of information. Time is going to come nga bantu baga nti ekijja kijje. Let me ask you one question, Museveni. You know it very well that you're not a Ugandan. And you are masquerading to be Ugandan, plus your family and your entire regime. Mukoze bingi nnyo. Gw'osuubira ogenda bw'otyo ne family yo mugende nga mutukoze bikolobero. No, you have to pay. Kino ekigenda mu maaso lwaliro kyemulaga nti muyimiriza muyina amaanyi mangi nnyo mukulu. Bw'olaba ebifaananyi body language y'abasirikale bonna ebadde ku mission gye mukozi bonna they are tired. Bakoowu lwakuba temumanyi. Ekintu kigenda tuuka nga kibalukanga volcano nga temumanyi. Good enough mwatukola ekintu kye tubadde twagala nti muddidde amagye mugataddemu one tribe y'Abanyarwanda. Poliisi mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. Government mugitaddemu one tribe y'Abanyarwanda. State House erimu one tribe y'Abanyarwanda. Ekyo kye kyaggisaako gavumenti z'abali abalala. Mutujja buli kimu kitujjiddeyo. Kati time egenda tuuka nga nti okay. Now it's Banyarwanda against Ugandans. It will be game over. Very soon people are going to realize now it's Banyarwanda against Ugandans. Game over. Even if you are going to bribe each and every Ugandan, but time again tuuka nga game over. N'abadde takiriimu akiyingiremu ekyo nkibabuulidde ekyo mukitegere ntikigenda kujja very soon. Nyolo okuba nti mulina cow mentality. You keep on placing, but the next move you are going to place a long button. You will delete all the files. And you will get the repercussions in the return. Keep on placing. There are two remaining things. This is Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Majesty Kabaka of Buganda. Those are only two people remaining on behalf of Ugandans. If you mess up with one of them, it will be a well-signed death certificate against your regime and your family.
temunjogeza luzungu lwange mukitegedde bulungi nnyo awo saagala kulwawo nakubalyaza amaanya muntegedde bulungi nnyo akuddira mu luyimba taluwoomya kambazanyira akatandika omukulembeze kano nga yeeyogera ebigambo bye then ndyoke mbateere amasimu mugakube mpaka kuwuda naye tugenda kukozesa eddakiika 2 omulamwa gwakubanja Ssaabasajja Kabaka strictly ebyobufuzi tubiwa time nyingi omulamwa gwakubanja Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi tubiwa time nyingi Achagaliro twasimbudde nga tugenda Palisa okukwatagana n'abantu baffe nga bwe twabasuubiza mu fensi eno ey'okubiri ey'okutangaaza kwaffe eggwanga lyonna ekiri mu tteeka. Tutuuse ku lutindo lwa Ssentibwa nga poliisi ebisazeeko era netwegulungula netwetolola ekyo tubadde tuva netulemesa okweyongerayo. Abakulembeze bannaffe bagenze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagaasi era mu kkubo erina gye tuyise nakifuma newalala n'okuwubira obuyiza abantu kubadde musango nga babakuba tiyagaasi era abantu bafe abamu bafuna obusago. Muwulidde bulungi nnyo. Copy to the international community embassy zonna buli kimu information etuuse bulungi nnyo. Njagala eddakiika 2 zokka mpiseeko information kano then tulyoke tugende mu maaso onta amasimu. Alright. Ambassador w'eggwanga Uganda mu bbendobendo ly'Obuwalabu ebayita Saudi Arabia omukulu Haji Gugwa n'akakiiko ke bwe mwagenda mu ggwanga eyo mwagenda kuyamba bannayuganda ne wabula ntegeezeddwako nti Haji Gugwa n'akakiiko akakulembera embassy eyo mwetadde mu kkubo lya bannayuganda okubaliisa akakanja nga muwaliriza gavumenti ya Saudi Arabia nga terina musango ku baana bano okubasindiikiriza obbazeeka. Muganda ffe omuyimbi bwe yagenda okuyimba gwe bayita manyizi namanya gabayimba gamusigamanyi bamuyita bwe yagenda okuyimbayo ekigaza bwe yagenda okuyimbayo bannayuganda mulimu obuvuyo butonotono bamuwabira ye n'asobola okuba nti yakwatibwa oluvannyuma n'ateebwa naye ne bapromota omuli gwe bayita Papa E wa Inventsi promoter ne Eddie Kaizi wa Bomu Inventsi ne Juma Juko Shafik ne Muyingo Abdu bano bo mukomera basigalayo era nga government ya Saudi Arabia yagamba nti bantu balina musango ne bawa okubata wabula mukulu Sheikh Gugwa gwo kwennyini n'owandiikira police ya Saudi Arabia ne migration ng'ogamba nti batikke abaana bano badde Uganda era kubuuza omusiramu akira n'asaala emirundi eno olunaku n'olwokutaano kiki ennyo ekikuwaliriza okutikka bannayuganda abajja okunoonya akawugo nga tebazze ku embassy y'okukolerawo bizinensi era nga tebabbye tebakubye muntu kiki ekikulowooza nti gweolina amaanyi agasobola okuwa n'abaana bangi abali mu detention centers bakama babe baba batadde bafulume naye stiiru mubalemesezza temwagala bawa temporary of document abamu bajja ne babaleopera ebizibu basanga mu mayumba mwagaana okukola ki okubayamba mukulu Sheikh Gugwa kiki ekikuwalanya abaana bano okuli Papa E Invents ne Eddie Kaizi owa Bomu Invents saako promoter Juma Juko Shafik ne Muyingo Abudu bana abaana babakola ki bali makomera kyokka gavumenti yabata mwene mugamba nti basigaleyo mu babatikke baddeyo Uganda nenga gofaki n'abaana b'abantu ofaki n'abaana b'abantu Sheikh Gugwa Sheikh Gugwa ofaki n'abaana b'abantu nkubuuza gwe musiramu agamba nti osaala ofaki n'abaana b'abantu bo bayagala batikke nga ate gavumenti ebaga tebalinaako buzibu bano bonna bali mu kkomera ne gavumenti ya Saudi Arabia bata ne gwe balemeddeko nti oyagala babatikke babazzeeko ofaki n'ensisi ekagugwa bana baana babandi ofana kyonna babona buki
ngenda kusaba mukulu honorable Nkunyingi manyi tuli mu ggwanga naye wonna woli nsaba obubaka buno bumpulirize bulungi. Nsaba wandikire Minister of Foreign Affairs ne Internal Affairs ya Uganda ogitegeeze nti omu ku bakozi baabwe Ambassador Gugu ali mu Saudi Arabia afuuse ekizibu mu ggwanga lya Saudi Arabia eri banna Uganda. First and foremost mu Uganda teri emirimu. Niyo mwana agenda okweyiya n'aleeta ssente mu Uganda n'aziyingiza ate guno mufuukira ekizibu. Mukulu Nkunyingi mwada nkusaba wandikire ministry ezo era wandikire ne embassy ya Saudi Arabia ogige nti yesu gye banna Uganda obeera yambe buyambi abaagala okufuluma oba abaagala okumaliza ebizibu byabwe so si kuwandika bbaluwa zikomerera abaana nnyondo ga gavumenti ya Saudi Arabia tebalinaako musango. Sheikh Gugu ngenda kusaba oli muzadde olina abaana naye gwe otandika otya okuwandika ebbaluwa eziraga nti abaana bano bafulume nga te gavumenti yabaata kiki oba ogoba muganda wange osaalira ki ejjubbo yambala zaali mpozi waga nti bw'obeera mu mmotoka ya Museveni bwanga ali mu ggulu era gwe jjana wagifuna ku nsi. Sheikh Gugu aswalako va ku baana Adamu ensi togenda gikunga togenda kuzika mu embassy eyo tolooza nti yatandikiddeko ggwe leka abaana b'abaana Adamu bakole ssente zaabwe as long as tebabbye tebasse muntu goli kuserezaamu wa musolozi oli mukuli otudde naye abaana b'abandi abali Saudi Arabia abaana abawala bemulemezza mu detention centers bemuganya okuwa temporary of document n'okuyingira mu nsonga zaabwe ng'ate abaana bemwalagidde baba bakwate government nega tebalinamu interest batadde gunoga nti baba deporting ofaachi n'ensi bapromota ba Saudi Arabia nga goba batana yo onoka ali fiki Gaza yafuluma n'agenda gwe noga abapolisi tebata abaana bano ofaachi n'ensi sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono ate siryaza amaanya bannaye ngenda kutama simu gano ngenda gata mu kuba essimu nsonga ya kubanja Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi tubikola buli lunaku tukyabanja Ssaabasajja Kabaka tebakojja ku mulaba gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka essimu ngitadde. Hello. Kwali nabawuliza mbatumiddeko nnyo. Eddakiika bbiri strictly eddakiika bbiri. Yes, sir. Yeah. Abaganda bagamba kijjomanyi kinyaga bitono. Omukulu Charles Peter Mayiga yavaayo oli n'atugamba Ssaabasajja mulwadde wa allergy. Museveni ne Mayiga baali bagala kuttira Kabaka mu biseera bya COVID ne tuvaayo n'amaanyi gaddala nnyo abamu ne baleetawo diversion nnyingi nnyo nga baagala tusikiza amaloboozi. Second phase azeemu n'atugamba Ssaabasajja ali mu bujjanjabi ali mu Bulaaya ate ne bamukukusa ne bamutwala mu nsi endala etaliimu by'amaanyi nnyo byakujjanjaba okusinga ensi eri gy'alimu eya Germany. Kati nga bwe ngambye nti kijjomanyi kinyaga bitono tuleme okubeera ku diversions ensonga eziriwo za kubanja Ssaabasajja Kabaka obutazikiza nga paka nga tumulabyeko n'ekirala Commander in Chief ye His Excellency Nationwide Tour teri akumala mu maanyi Commander in Chief waba agambye tuba tubikola teri asobola kukulemesa akasemberayo ddala kuno omuntu yonna ng'oli munankyuka fuuka Masaba fuuka Kyagulanyi fuuka Lumbuye mugulewo tuyita account tuteekeyo okwemulukunya kwaffe buli lunaku ku International Criminal Court nga Museveni akantu konna kakola tuba tumulabisa eri ku International Criminal Court. Byange mwebale nnyo okumpuliriza mwebale kubeerako. Kale sebo yali ko muganda wange kale sebo nawe gye baliko sebo weereza sebo kale sebo kakati nze omulanga gwange kugenda wa Mayiga nze n'abantu abamuyita Katikkiro essaawa zino tekimuliza talizajja kuddamu kumuyita Katikkiro kubanga Yuda musajja mutemu n'erinnya ery'okumuma tolirina naye ndabye wano omusajja Abe Mukiibi okumanya abasajja bagezi bano balina ekintu kibateekateeka ngawoza nze Kabaka yatuzaalira omusika ono omusika gwe tulina
Uganda buzuukuka bannayuganda bave mu kujja mu tulo ensonga ezange z'obusuubi nabwo nyiza okwogera ebikyamu olunaku lendo onoono lw'abantu mukama wange bali kuweereza genda mu maaso tusiima mukama gy'akukuumira. Hello. Teacher bali okuweereza eggwanga. Nkale nnyo nawe bali kubeerako. Nkwebaza omulimu gw'okola tusaba mukama Katonda akuwangaaze ate era akuwa amagezi okumanya n'okutegeera taata. Nja kwogerako ku musajja Mayiga ebintu by'okola obikola n'olowooza nti nno teryakulaba naye abaganda bakulaba. Mayiga abaganda bakulaba. Bw'oyinza okulowooza nti okola ebintu ebyo by'okwagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'olowooza mbu abaganda tebakulaba naye tukulaba ssebo. Nja kwebaza abantu abagenze nina media okugenda okulambuula okwekalakaasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Tumwebale nnyo mwebalire ddala era tubasaba mwongeremu amaanyi. Nja kudda ku Mayiga bino ebintu by'okola abaganda bakulaba. Noono omusajja eyavuddeyo n'agenda ku lusozi n'akoowoola bajjajja bonna. Tusaba bajjajja abali waggulu ku lusozi mwanguwe musituke musobole okutaayiza Ssaabasajja Kabaka. Ababi abaagala okumusaanyawo mubataayize baagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka bo be baba bagenda. Nja kudda ku Maama Nnaabagereka. Maama Nnaabagereka twebaza by'okola. Tulina bingi na bye tusobola okwogerako Maama Nnaabagereka. Bati ebirala tubireka ne tugamba katubyesonyiwe. Naye ng'ebyokwogerako tulina bingi. Maama Nnaabagereka toyinza kukola mukolo ku mukolo nga bbaawo ali eri afeenya. Tomanyi n'ambeera akigyalimu teriyo amujjanjaba. Tomanyi bw'ali n'odda ku mukolo ku mukolo. Maama Nnaabagereka kati koobala. Bwe tunaayogera nga bagamba nti abaana bavunye na Maama Nnaabagereka naye ffe ekituufu tukimanyi nti gundi Mayiga yakutwala. Lumbuye wavaayo n'oyogera muganda wange wavaayo mwannyinaze n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka ekituufu Ssaabasajja Kabaka akaweta yakakyusa n'akazza ku kagala akannaswi. Ebyo obubonero bwonna kye bulaga Maama Nnaabagereka byonna by'okola tubiraba. Bati tukyakussiza akasiiso naye akabanzi bwe kanaaba ejjuka tikyankwagala nnyo weebale kuweereza akuuma atakuumira mpeera. Hello teacher wangiso webaliko muganda wange kuweereza nkale so nawe bali kubeerako. Amiina. Kaakati nze kimbadde njagala okumanya njagala waliwo obukodyo bwe tutera okukola okubanja abantu bane njagala pulezidenti wa Namibia tumumanye erinnya tumuluume buli mukutu gwonna nga buli wagenda obikulasangayo twagala Kabaka. Kyekisookera ddala ono Mayiga ye tujja mukalakata kubanga waali naye yajja kubeera awo aluyita olubalaato nga Kabaka amukwese ebbanga liyite wajja ebintu ebirala abantu nga bakivaako mpole kyayagala okugumaza bannayuganda. Batondawo abantu ababeerawo ababuzaabuza buli kaseera ku social media nga Kabaka bwe bamubuza batandise otondawo kati batandika otulaga ekifaananyi nti twagale omusika era bamututeeka mu matu nti omusika feri nga Kabaka wetumwerabira. Kabaka aswaziza Mayiga aswaziza Kabaka emirundi gye sinnamanya mu nsi eno. Nene bannayuganda balina okimanya bakabaka baffe bazze bafa emirundi gyonna nga bakatikkiro be babatta. Saagala omuntu abeere yakubuzeebuze wadde wa kitiibwa wadde omutya mu kyokubanja Kabaka tetuyina gwe tutiisa maaso ne waba Katonda ng'azze ku nsi eno tuba twagala Kabaka. Kabaka gwe muli gwaffe ate era Kabaka guno omulembe yaguwaffe abavubuka ffe tulina omulwanirira. Abantu bonna abakulu balina n'obusungu ku Kabaka baagala afe. Bwe muli owulira ng'omuntu ayogera ekyo nti lwaki tosaanidde kubanja Kabaka manya baagala kumutta kubanga banyiivu Kabaka ye omulembe yaguwaffe gwaffe omutebi. Njagala nnyo buli muvubuka ali ayeesirikidde gwe bitakwatako ojja kumanya nga wobeera tokyaliwo. Ffe twetaaga Kabaka. Awatali Kabaka tewali kitiibwa kya Mayiga
ayina enayanjala emimwa nabanga ayita Bashiri tetusobola kumuwuliriza ate era kabaka ne bwanadda tetusobola kuddamu kugoberera ne waba waali tusobola kuddamu kugoberera bintu by'Emmengo nga Mayiga waali tetwagala buli kimu twagala Mmengo kabaka takyaliyo tetulina kyetwetaazaayo kabaka waba taliyo Mayiga si gwe tutunuulidde bamuleeta buleesi ate era mukulu Lumbuye nze bwe ntunulamu ebikolebwa kabaka n'ebiriwo essaawa eno nina ebintu bye nnoonyereza Mayiga oyo n'akabinja ke be baayokya amasiro kubanga pulogulaamu eyajja yonna yali y'amasiro be baagokya n'atandika okusolooza ettafaali ne bakuba obugagga nga bamaze kwokya amasiro obugagga bwonna babujje ku masiro ekirala Mpuuga Sseggona ne bano babwanika nabo okunoonyereza kwennyina tebayinza kubanga si be baawa Wameri obutwa abo abantu ebikolwa byabwe n'ebigendererwa byabwe Wameri kubanga bwe yava eyo ettake olwakomawo e Uganda ne bamuwerawo obutwa ate baali bamanyi mbu bazze mu Nuupu be bagezi ne basangayo abagezi abalala kati bagenda olaba tebalina bwe banabujjawo Wameri bagenda kukola ki bagenda kwegazaanya naye era n'ekyo kyabayita mu ngalo njagala buli bw'osanga Mpuuga omanyi waba n'alaga na Uganda wenna wooli tukwatirewo atalina busa tokyakwata muppi mumukube Bwanika mumukube Sseggona mumukube Mpuuga ate Mpuuga mumusaabe na musaabe webale kuweereza tikya Mukama kume hallo kale mama nawe je baleko Lumbuye webale kuweereza okusokera ddala njagala kutegeeza oyo Ssaalongo Muliro wabanga yeeyita Omuganda omutuufu bw'akeera ku makya ne bamugamba nti okola kino akeera ku makya n'agamba nti kandizayininge oba bagamba nti oba nze ali ku ttaka Kabaka tulabe nti wenna avaawo eno embeera egenda terera naye okumanya ebyo ebisajja binaavuusi bisigalawo nga bisimba ebinnyo ng'embuzi egabajjalibwe mbwe muvoola obwakabaka Mayiga twagala Kabaka kagwake keetonye twagala Ssaabasajja Kabaka waba Kabaka ye yabatendeka ku lulwe ffe twagala Ssaabasajja Kabaka kubanga ffe tumanyi okuva ensi gy'eva okutuuka gy'edda tumanyi nti Omuganda omutuufu bw'akeera ku makya ne bamwemulugunyaako ku nsonga yonna agamba kanveewo Abaganda batereere netwalajana kuva eri mu COVID ng'otugambye nti Kabaka bamuwadde obutwa ne tuvaayo ne tubanja ne kagenda ne kasimba obunyo Kabaka alwala alaje yagenda okugjayo Kabaka nga bannayotya n'okugamba nti ono ye Kabaka ndikuddako eri maama Nnaabagereka otukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo okuba n'abasajja be tuli nabo batugamba nti sisobola kuwasa bikazi bidda okera bukezi ku makya n'ofuna boyfriend wo nakugamba ndi mulwadde n'ogaana okulya naye n'obaamu amaanyi agazunga wabula Mukama Katonda oba ebikazi byetu abasajja bye bawasa babijjawa Lumbuye beera bulungi kale Mukama kuume hallo so mukulu gye baleko nkale so nawe gye baleko so mbadde njakubuuza nti omukolo gw'oyo omukyala oyo omukazi guli luddawa oyagala kumanya mukolo ogw'okusayininga ebigundi bye nze nkyasikola kangu kusomere wano teweeruma lulimi kangu kusomere wano okujja nga bakyusizza venue lindako nga bw'oteesa nkusomere venue oyo omukyala oyo sebannaye oyo omukyala alina oluganda kw'oli omukazi gugenda kubeera ku Bloomberg Hotel Conrad Street London naye oyo omukyala alina oluganda kwono Joyce baagala Sebugwawo sono bagaba emmanga w'Emityana ono Joyce Sebugwawo amwinako olugundi olukyala olaba ebintu ebyo oyo oli si gwe bagamba eyawa Kabaka mu gundi obutwa kati mukirabu naye bannaye abakazi abo mbu baasoma ababogera oluzungu olungi emitwe gibeera mikalu amwinako olukyala byebyo kale so mulabe yenna atambula awuzuuma eno adde eno ku mikolo gya NRA simanyi mukyala yafuuka mukyala wa Museveni kati neyanzanyo Lumbuye bye bye kale so bw'oba akubyeko mukulu
leka abalaba kube. Omuntu yenna ng'okuba nti olina network, please tuyambe tokuba oba tolina network oba tolina network okyankalanya amasimu. Hello. Salamu alaikum teacher. Nkale sebo nawe gyebale ko sebo. Jabala ko teacher waffe. Nawe gyebale ko sebo. Kati nze mpisaawo information eno. Sebo gamulengejja. Kwegayiridde, fukamidde, sajja gwe twakko wadda gwe ak'obunnyo. Akasimba obunnyo gamulengejja galinga gente twakko wadda. Kwe kabaka waffe kasajja gwe. Ofundikidde sebo. Tuwe kabaka waffe tukalya amaziga mu buto paka kati tukyaka amaziga we kasajja gwe mayiga tuwe kabaka waffe gwe mama nawe leka twakko wada nawe malaya gwe nawe twayirako nawe geza affe gwe mukazi gwe ojja kutegeera gwe nokudda kukyekasa enyigwe mukazi gwe okusala kukyekasa enyigwe mbunga weta mbu ogenderiwa wajajjawo gwe sebugwawo gwe twabako wadde mu bantu bokukyalo twabako wadde gwe. Tubadde n'omukulu Kajubi Fred Lumbi era nga bwina amuleese bwina amutugambye bwino amutubuulidde. Tusaba Mukama atukwatireko atutangaaze atukulembere tutamutse eggwanga.